Wakawala kalungi kalina ne beauty support eddoboozi ly'eddungi yewempisa yogeza gonjebwa ne bannange mukama agenda nagaba ebintu omwana ono Katonda yamuwa eddoboozi ly'ennyonza bambi you know nyonza voice she sings aina mushiba nwaji to spice Diana she looks like nwaji yamimbi gwensigo kwagala ne kudako spice wange kati ono ate afaanana nwaji so we're Tracy Melon twamnonyeza tugamba comparing nnyo ku bayimbi ne tugamba afaananyemu nwaji bw'oyimba ne tugamba bifaananyemu ebya Rema bw'oseka ne tugamba bane kati kafaananyemu bumalayika nagamba ebyo byonna munange mbyaniriza eddoboozi lye ne ndyogera bane ndowooza oyinza otoloka mu studio Katonda yatuweera mu besi but you have a good voice tozala walanka ya business eddoboozi eryange Katonda yali ng'akimanyi ndi commercial voice yeah $1 million voice. Oh, let's show you Tracy Melon. Yeah, tumunyonyezako. She's one of those prospects in the industry. Abayimbi abapya that are doing so good. Twababaleko wetwakola akanyomero kali akabachala yandoza katukibalekeleyo. Olwobudde mukama abakuume. Singa baperedde mu kapera ne katumubalekere still. Okay. Ogenda kukiraba ogenda kumanya nti binyuma okwagala omulungi nyanze ojja kukiraba. No, sina boyfriend, just ebintu bya music bino biri funny. Tukola music nga tetumwekolera, so nsobola okukola oluyimba nga I'm not directing it to a person gwe mmanyi nenga nkola kintu kigenda kunyumiramu abawuliriza. Of course, because natandika journey yange emyaka 3 emabega. My first hit song was around November last year, Kakana. So enyimba nyingi nnyo ze nakola abantu ze batamanyi. I believe kati wentuse banonya kinziza maaso bwe batebaziwulira. Of course zino ezikoze kati ziwa ziri mileage. Abantu of course babera bagenda okebera bice ebirala ebiriyo, but I don't think I'm going to be pushing any of my old songs for now. Olina recording ebo yonna gy'oli? Nkola ne Troy Music. Yes. Walimu wekanga omuyimbi oba? Ye nnyabo nzaaliyo nzekka. Music ekika kya music gw'oyimba n'eddoboozi ly'olimu abantu abasinga bali comparinga n'eryaba Irene Namubiru. Olaba osobola okudda ku competition ko ne banaaba kuba abasinga baba bateebya. Ekirabo ky'okuyimba sinze yakyewa, so sisobola gamba nti nze nakeera enkya ne ŋŋamba kansoundinge bwe nti because waliyo n'omuntu eyo asobola atasayimba, let's say. So sinze yeewe ekirabo nange nesanga nnyimbyewo entyo, and when I get comparisons I feel so privileged, by the way, kubanga tosobola kuŋŋamba nti no you're comparing me with abayimbi abanene ate nenyiiga. Abayimbi bonna be muli mu comparinga nabo bamanyi bangi bonna ba legend, ba Irene Namubiru, ba Juliana, bani Irene Tale, ba Winnie Nwaji, bangi all the vocalists bangi nze benjigira kati nze njagala music kati buli muyimbi muwuliriza era buli muyimbi wemba nina kinsobodde omuyigirako I make sure I make it a point nembako kyenjigayo. So I've grown up looking at so many artists. Bagamba singa okolayo collab ne Irene Namubiru oyozaddemu agamaanyi omunoonyako nabe wamukola collab. Era nzikiriza bwe kiri bange ekiseera kituuse ekyokola naye kijja kubaawo because nandikyagadde. Ffe ng'abayimbi obeera ne schedule of your plan. Excuse me, nga n'omulala ina plan ye, so you cannot just since we mba mwesanze mukolerawo. Sometimes it happens nga mwesanze ne mugenderawo mu studio, but ours was like a casual meeting. It wasn't anything business, yeah. So era bwe nkugamba ekiseera bwe kiri bakituuse tujja kukola. Nina collaboration emu ne Green Daddy era nga yeyokka. That's the only collaboration I've released. Naye ng'okyalina endala nnyingi? Endala zo gye ziri nnyingi eziri mu studio. Kawunyemu 360 ewagiddwa.